olunaku lwolwaleero ogenda kumanya 10 top countries to work abroad. Ogenda nsi ki gy'owulira gy'oyagala okukolamu. Leero ngenda kuwa ensi 10 mu nsi zonna ngenda kuwa 10 top countries z'onoogamba okay, I'm going to work in this country, I'm going to work in this country. Stay until the end. And number 10 of these countries, it is Estonia. Ensi eyo gye bayita Estonia. Ensi eyo nnungi nnyo era cost of living it is not high. Ate ne visa process it is not complicated compared to other countries. Ate n'ekyokubiri Estonia yensi ezimu ku eza Europe ezirina low cost of living. Omuntu yenna ng'oyagala atambula ne famire yo kyangu nnyo okubeera ng'otambula nabo ate era erina good quality education. Ky'oba omanya n'abaana babasasula babawayoko kasente oba kitegedde. Omuntu nga oli expert nga wasomako ng'olina skills nakyo kyangu nnyo okukola mu Estonia. Kati tugenda ku namba mmeka? Tugenda ku namba 9. Namba 9 is South Korea. Actually, South Korea nsi nnungi, it has its culture, byonna. Actually, nsi nnungi osobola ogendamu n'ogivisitinga n'ogiraba. It is actually very, very good country. Kati South Korea osobola okugenda n'okoleramu. That is the truth. Naye obuzibu obuli ku South Korea, oyina okubeera ng'oli prepared to work more long hours actually. Ate ekirala ku South Korea baagala nnyo culture yaabwe, balina bino bi culture norms. So gw'omuntu yenna ng'oplanning ogende South Korea manya ogenda kuyiga cultures zaabwe. So before you travel, before you go to South Korea, making sure nti omanyi ogenda kola watch hours empanvu. Ate era n'ekyokubiri nga omanyi nti ogenda kola ki, ogenda kuyiga cultures zaabwe. Si nzibu naye olina okukola ki, olina okuziyiga. Ate n'ekirala working visa osobola okugifuna nga ya 1 year. Ate n'ekyokubiri osobola okugenda ku visit visa for like 6 months ng'oli mu kunoonya omulimu. Osobola kangeze ng'abaana bakikola e Dubai, you can go for visit visa n'ofuna ya 6 months n'onoonya omulimu until you get it and you obtain a working visa. Kati gwe tulaba nti ekyo kirungi nnyo. Kati tugenda ku nsi yakomeka ya 8. That is Canada. Actually, Canada, it is a very, very beautiful country. Many Ugandans are there. So make sure nti wobanga ogenda omanyi nti yes ogenda kufuna emirimu Canada gye giri. Naye abanansi bafuna nnyo emirimu era be basooka okuteeka ku mwanjo nga tebana bakola ki gwe nga gwe omugwira nga tebana bakuwa. Kati ate ne job opportunity era nnyingi for both buli atali mugwira n'omugwira bonna birungi. Naye kyoba omanya Canada ennyogogamu era kyoba omanya nti ojja kubeera mu bunnyogovu obwo for a little bit of gundi yaabwe ejja kuba mpanvu mu bunnyogovu. Kati ate ne taxi zaabwe ziri high oba kitegedde ziri high. So njagala okimanye nti ng'ogenda bajja kuwa akasente naye omusolo gwabwe guli so high bagugira. Naye kyoba omanya medical gundi health insurance nti olwadde nti biki bakebedde byabwereere oba kitegera. Ate n'ekyokubiri omuntu yenna ng'olina degree mu medical field eyo mu Canada kyangu nnyo okufuna mirimu. Ng'omuntu oli mu bintu bya technology nakyo kyangu nnyo gwe okunoonya omulimu n'ogufuna. Kansubire ekyo mukitegedde. Ekirala ky'osobola okukola Canada boogera oluzungu n'olufrench. Kati kisinzira oyagala kugenda mu French colony oba mu English colony. The decision is yours. Kati tugenda ku 7. Number 7. Number 7 gigesinge erichi. It is Malaysia. Wow. Malaysia. I think everyone knows about Malaysia. Malaysia, it is a beautiful country actually. Malaysia abantu abasinga mugimanyi Uganda mu bagendayo okubeera nga batunda ku bitundu byabwe ebyekyama. Naye anyway, Malaysia by the way eyina good excellent medical facilities. Ate ekirala international school. Omwana wo wabanga oyagala kubeera nga omwana wasomera mu international school. By the way, Malaysia ezirina international
school nga n'omwana wasobola okusetulingayo kyobamanya ku Malaysia by the way so eyogera oluzungu naye era olina okumanya Malay olulimi lwabwe olwo n'olumanya nti lubaluyita Malay so nalwo n'olumanyako kubanga munnange tosobola kubeera mu nsi ng'olulimi tolutegeera kati ate n'ekyokubiri visa rules zaazo is not difficult actually to okukigira okuprocessinga it is not that difficult rules zaazo ziri okay ate n'ekirala okimanyi osobola osigala mu nsi eya Malaysia 60 days without permit yobola mudduke mugende Malaysia I think ekyo kyokka osobola okunoonya emirimu mizibuzibu okuginoonya naye ate osobola okukola ki okugifuna osobola okweyiya neweeyiya okay tugenda ku number meka 6 tugenda number 6 guess what it is Vietnam mujjukire mundu Vietnam actually our Vietnam they are friendly and their cost of living is low which tegedde because their minimum wage is also low so kati Vietnam it is a developing country developing olutalo ziri entalo zaabwe zabakosa so actually they are really developing slowly by slowly bali mu developing mpola nti kati gwe omuntu yenna ng'oli professional nga olina omulimu ng'oli musawo ng'oli engineer olina omulimu kale nga olina professional kyangu nnyo nno okutula mu ofiisi y'omu Vietnam okimanyi ekyo anyway okitegeera nti business visa is difficult to renew by the way business visa ng'oli ku business visa it is difficult to renew ekyo njagala okimanye naye ng'ate osobola okugenda e Vietnam oba osobola okubeera ku internet n'onoonya omulimu n'oyogera nabo then ne bakuwa visa n'otambula naye nga woba ogenze ku business nzibu ya kurenewinga kansubire ekyo tukitegedde ate the easiest job to do in Vietnam is being an English teacher woba ng'oli English teacher it is actually easy to get a job in Vietnam. Are we together? It is a beautiful country. Osobola okugenda balina culture things balina bichi museum ezokulambula so be ready to go to Vietnam. Okay, number 5. Guess what? It is Australia. Actually, Australia is a very, very beautiful country. Abantu abatalabanga ku Minnesota, you can go there and watch. Okay, they have spiders, balina ebintu bingi, nature nene, like nga onolaba nti oyinza okulowooza olina mu Africa, balina it is actually a beautiful, beautiful country. Balina lakes, balina ebibira, nga bibira biwanvu, it is actually beautiful. Kati tugenda ku standard of living, it is high. But guess what? Their minimum wage is high. Especially in the gundi, gundi ya Malbo, ne Sydney. Ebyo ebibuga gundi yaabwe eri so high naye ate munanga akasente era kabera high basobola okuwa miliyoni 15 omwezi naye ng'ate ne minimum wage nayo ng'abakola bakuggyeko naye ng'ate bakuwadde sente nnyingi okitegeera so omuntu yenna nsobola okugamba genda kati ate n'ekirala balina excellent quality of life banange bali banyumirwa obulamu they enjoy life so you can go there and enjoy kati balina ne standard of living ne standard of living yaabwe njogeddeko eri so high kati ate n'ekidala okimanyi Australia eri mu third humanly developed countries third you can imagine kati ensinga eri mu third humanly developed omanyawo olina okudduka duka ogende mu Australia anyway it is beautiful make sure you go there guess what is the number 4 number 4 it is Denmark nsi eri developed mukimanyi bulungi ate nga osobola okugenda no relaxing e Denmark nga toyina stress okimanye Denmark bakuwera omwana wo bamuwa sente nga wajaali eyo ng'oba oli naye nga bamuwa munanga akamwanyi ye Denmark okimanye Denmark omuntu yenna ng'oyagala kutagetinga Denmark beera ne fields zino agriculture technology health care
bw'okitegeera kubanga gundi eno y'erimu ku nsi eziri developed ng'ate gyagala nnyo abantu ngaye basomye nnyo okitegeera so kati ate okimanyi ne health gundi care like nga wonogamba insurance ebyo bintu byonna bya bwereere obadde okimanyi ate kirala osobola omuntu yenna yina ng'okola mu Denmark bakuwa ennaku 5 weeks ya holiday ate nga bagisasula okitegeera imagine nodayika Uganda 5 weeks ng'oli mu kwenjoyinga naye manya nti ate era muno by the way tebakola nnyo abadeeni they work 37 hours a week so tebakola nnyo ate ne hours zaabwe ziri flexible osobola omugamba naye sigenda kukola ku makya nja kukola bwe bati ziri bit flexible so bano abantu oba ng'oyagala kugira bagira energy gundi energy y'enkyogere ntya nga wonolaba amasannyalaze biki balina technology bwe bityo so omuntu yenna ng'oyagala kugenda Denmark itawo ng'ogenda ku mulimu anyway ensi eddako guess what the third country which one actually it is Germany. When they talk about Germany, otegera ye mashal. Anyway, Germany insi nungi. Pano nze simanyi kyajja kwogerako. Germany insi nungi. Kasita otuukamu bulungi. Bananga alhamdulillah nze simanyi kye njogerako Germany. Germany is the best country I've ever seen in my life. So far. Germany wentandika ojja kugamba bano nze simanga. Okimanyi Germany nti osobola okuzaala omwana ne bakuwa ssente ng'ozadde omwana. Okimanyi Germany nti ensi erimu abantu abakulu nti fe abaana abatototo eno ensiri muto abantu generation ento by the way bajiwa ekitiibwa nti fe abakola era gwagenda n'okola kyekirungi kya Germany. Germany erina ekirungi nti minimum wages zaabwe actually zigenda buli mwaka like it goes on increasing so omuntu yenna ng'agala okujja Germany I really don't know simanyi nakumanya kubanga Germany njirina musaayi mu mutima mu wonna simanyi na wakyakugamba by the way Germany okwapplyinga emirimu ng'oli Uganda kyandiba ekizibu because boogera Olugermany and they prefer their language more than any other country. So it is going to be difficult for you okumanya country okumanya gundi kijenkola ki okutegeera omulimu osobola obanga okutegeera naye obuzibu obulimu olulimi kati mpozi n'ekirala emirimu emyangu okufuna Germany ogimanyi medical okola mbakadde oli mu health bino ebintu bya health ozimba bino ebintu bya constructions ebyo ebintu nti okola mu agriculture era nga wolaba ensi ezisinga okugira nti ezegundi ezo naye kyobomanya omuntu yenna ng'oli mu telecommunication ebintu bwebitu ebiseera ebisinga tebatera jjuwa bagwira kubanga n'abaana bawano gye baagala waliwo emirimu gino gye tuyita white collar jobs era n'egyo emirimu by the way they don't even give it to foreigners okuleka bannansi okusinga oba n'abaana abazaalibwa awo ekirala kye njagala okubagamba bane Germany I really don't know kubanga nsobola obanyumiza Germany ne tusulawo anyway njogera ekindi ku Germany the second country guess what it is Norway insi nnungi it is a Scandinavian country it is cold. It is very cold. Naye Norway obulungi obukiriko nti cost of living yaabwe teri so high oba okitegeera ate ekirala ekiri ku Norway kyenjagala omanye Norway emirimu gyabwe gya connection gya network gundi omanyi gundi osobola okuginoonya ku internet but mostly wobanga oyagala bakuwa omulimu mangu funo omuntu gw'omanyi Norway oba omuntu oyo ng'akola ku mulimu ogwo bannange bajja kuwa mangu omulimu by the way Norway emirimu gyabwe nja giyita networking oba kitegedde networking ani akumanyi cost of living najogeddeko eri high nagamba eri high and this because of the country's gundi navi beauty gundi yaabwe eri kobwoko waggulu naye si waggulu nnyo kubanga ne minimum wage yaabwe kati wogiraba olaba kati zino ensi zino kye bakola we babanga ensi minimum wage eri waggulu
ne gundi ebeera waggulu kati bwe kito kati nsobola ogamba oba eri constant, let me say like that. Kati ate if you are high skilled worker you can get a job in IT, healthy, ebintu bwe bityo oba okitegedde, and other demand jobs osobola okukola ki, osobola okugifunamu. Kati ate ekiriwo bw'obeera nga oli expert oba kangeze era ndowooza nkyogeddeko ng'oli mwegyo emirimu gya IT nga olina obumanyirivu mu IT, olina bwe bityo era tebyawukana nnyo n'ebya Germany, naye at least osobola okulaba nti osobola okugufuna ogwo omulimu naye ng'era nagwo gwa connection bwe bugundi. Naye nga Norway is really beautiful. Actually it is one of the beautiful countries. It is actually called Norway enyogoga nyonyonyonyonyonyo oba okitegeera. Kati ate ne work balance and job security biri low oba okitegedde. Kati guess what is the number one? Tugenda wa number one mwena mugitebe. Actually number one it is Taiwan. Obadde olowooza agenda kwogera sinansi ki? It is Taiwan that is the number one. Mwena mubadde mulowoozeerwa. Actually Taiwan nsi nnungi, it is beautiful country, eyina ebigundi, it is actually developed country. Taiwan eyo gy'olaba eyo, you can get job mulimu, you can get work visa, naye nga ne woba nga oli outside, naye gundi ezo Taiwan eyagala nnyo abantu nga bali skilled, ba engineer, ba telecommunication, aba IT, eyagala nnyo abantu nga they are experts. Taiwan ate kyenjagala omanye ku Taiwan, it is illegal to work in Taiwan katolina working permit. So omuntu yenna nga gy'oli, it is actually illegal. Era banakwata ng'okola nga tolina working permit bajja kusiba ate baba ku deporting. So ate n'ekyoba omanya ku Taiwan, their salary is raising and increasing output. Okitegeera. So omuntu basobola okuba bakuwa obukadde nga 3 oba 5, ogenda okulaba mwezi ogujja munenga bakwongeza. So kati Taiwan bwetu weeri. Ate eyina great programs eziri mu nsi eyo nti like nga wonolaba eyina nnyo nga wonolaba programs abantu basobola okujja ne basoma ezo programs, abantu basobola opportunities weziri. That is the truth in Taiwan. Okitegeera. So working hours musobola okunegotiating, kyekireetera Taiwan okubeera one of the most beautiful countries to work in. Banange kankome wano, commenting golowooza nsi kyekusingira, commenting wansi awo ogambe banange Uganda yensingira, nsi kyekusingira okubeera nga is one of the best work countries. Gyosobola ogamba okay, let me go and work from there. I love you, may God bless you. Comment down, share and like. May God bless you. Ciao, ciao.